nakubira simu ku Lwokusatu wiiki ewedde omuntu oyo munene mu gavumenti sijja kwogera linnya lyo oli mukyala ate oli musiraamu kwata miliyoni 6 Isima zafudde abanja oziwe taata wani wa Isima amunuzi mirembe nvudde mu makabo wa pulezidenti mu ofiisi gye bayita Office of the National Chairman. Isima gy'abadde nga staff obadde naye okumala emyezi 5. Bwenjogedde ne mukama wange Hajjati Namyalo n'ayogera n'omukulembeze w'eggwanga n'andagira nkozese eddakiika entono nsobole okutuuka wano ng'obubaka bwa pulezidenti. Era njagala kwebaza nnyo Mairozi Bamiti olw'omukwano gw'obadde oyina ne Isima. Ffe abamu tutera kulabika mu mawulire naye tubeera mu mirimu egisinga eggwanga ng'okubuulira gavumenti n'abaagala okulwanyisa gavumenti nga bakozesa ebikolwa ebyokutta abantu nga bakuba amasasi. Mu generation eno gye tulimu eya buli omu okuba nga yayaanira bulamu, basebo ne bannyabo naffe abalowoozebwa okuba nti bakitalo tetulina kitiibwa kyanjawulo nga tewali bulamu. Ate njagala bategeeza ebigambo bino, wayinza okubawo omukono ogunenya abantu abayisa obubi mu NRM oba mu kuwagira ebibiina by'obufuzi. Ffe tetulinaamu nsonga na naffe mulimu abatuufu nga Muhammad Nsereko. Baba omusanga nga oli wa DP akuyisanga wa DP, olw'FDC akuyisanga bw'oyagala. Saba kusobaka bw'omukulembeze. Esaba pulezidenti antumye ng'ayita mukama wange okukwatagana ne famire ya Isima. Oluvannyuma lw'okuva wano mujje ku ofiisi ekyambogo Hajjati Namyalo mugende musisinkane pulezidenti ng'akomyewo okubeera. Sobola kulonda kikwongerwa kiŋŋambiddwa basebo ne bannyabo. Ekiba nga kye kiŋŋambiddwa njagera n'ekiŋŋambiddwa. Sijjasobola abantu webale nnyo. Nze Frank Kasebiri atwala ofiisi ya National Chairman mu Central Region. La ilaha illallah. Kojja wange tamala emirundi ababuuzeeko. Nze bannange obutafaanana nga mwabali omwana ono abadde mwana Haji Kasajja azaala omwana ono tulinanagaye tugabuliranga. Era bw'obuuza Haji Kasajja bambaako hijja 2 erimu negitwala wa Haji Kasajja ne bwe baategeera nti ez'enjiri ekibawo Haji Kasajja waano guno gwe mulundi wange ogwokubiri okujja mulujjamu ffe tetuli babyakufugira bajeeterwa kwawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri kyebabuulira bano bajja ne bajja ne bajja bangi nnyo wano ne bakola ki naye bajjanjaba abaana balabirira omunnamwandu. Ekibinja olunamwandu nga kikola ki nga kitambula nga kigenda kati batera kwoggalira wano batekola ki kyakusatu. Museveni tatta bantu, Museveni tatta bantu, omuntu omugezi tatta bantu. Museveni just give us a rope and you have a yourself. Abatta abantu na wano webali abasonga nenjagala okubabulya mbagambe fe abali mwemuke tetulinga Abanyarwanda. Abanyarwanda bwe baali bajja mu Buganda beebakanga Kirindi empologoma netwalako mu Kiramutwaye tuli mu Kiramutwaye teri agenda kutukulako olutalo netudda mu Kiramutwaye Kiramunyaya abamu setugenda kukwata. I'm giving the police 2 weeks. If the police does not produce the killers, Miruni International Organization, never produce it. Fabana Bomuka
amakapiira tutte mukole kutya muguddewo olutalo tugenda balaba simanyi kwogera ebyo diplomasi tujja wano ogere kitogere ekyo omwana wange bamukuba amanyi yali wani bane bamukuba amanyi nolwekyo finally muzeeyi Kasajja bano abajja bano ne bakukanga kinkoze bulungi muzeeyi Kasajja ajja kusala naffe famire yaffe ejja kusala naffe ate Kasajja mumanyi naye bano abajja wano babisanja byakani bagenda no jogerangani wegonga lyolikolege ujja tugenda mu Nuupu mu Buganda mwana tumutukolere ekimwakatume nolwekyo njagala okubabuulira. I want to assure you, if the police does not produce the killers, then it will give these killers miso kampuni yange egenda kuyingiramu tugenda kubakwata tubisamu ebyo byakusika fa abemuke baze kulima omusajja bwe bakukuba musoka ne kugira ekikira bweki wagindi kati Nuupu mu Buganda ewaginga naye gyagenda Nuupu bweneerimira mulyango tujagifulumyanga kabata okufiirwa mukwano gwaffe Isma abadde bloga ate nga kitunzi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, ate abadde muwagizi wa Muzeeyi Museveni, ate abadde muwagizi wa General Muhoozi. Ku lwaffe ng'aba MK Movement twafunye amawulire ag'okutibwa kwa Isma mu Bukambwe akawungezi k'olweggulo twabadde Kasese. Mukama waffe chairman n'alagira tujje twetame mu kuziika. So olwituse ku makya ne twegatta ku famire okuprosesinga omubiri gw'omugenzi ogujja Mulago okugutwala mu maka ga kitaawe Ezana. Era wabadde wagulawo budget ebadde ya $5,000,000, Muzeeyi budget gyatuwadde ng'egulako $5,000,000. Mukama wange General Muhoozi nazo n'aziweereza kusubya Muzeeyi ziyambeko mu kuziika. Ffe ng'aba MK Movement tunyoleddwa nnyo okufiirwa mukwano gwaffe, era tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa, ate era tusaba n'abo abakambwe abagenda batta abantu obukambwe mu bukendeeze, ate tubasaba abatemu abo abatemu bamanyi gye bali. So twagala Mukama muwummuze emirembe, ate n'okunoonyereza General Muhoozi agambye mu mukutu gwe agambye tubategeeze nti ye mwennyini asitukiddemu okwegatta ku poliisi n'ebitongole ebikuumaddemu ebirala okulaba ntufuna abatemu abasse Muganda waffe.